abooluganda mukama waffe omulungi ebazibwe zize okuba nga nzira mu birooto byammwe mwatadde mu komenti eno bagiyita Chosen Generation anze brother Stephen. Tutandise ne Harriet Nakibira Harriet agamba nze naloota eggs nga londa ate nga mangi nnyo naye nga nina gwe saagala andabe nkiroota nnyo. Okay. N'ekirala naloota ennyonyi nga zigwa nkiroota emirundi mingi. Okay. Ono mulaba misaani Linda Favor agamba praise God nze ndoota nnyo nga nkungula lumonde kitegeeza kyoke. Katusooke tusabe mpe nga nze ebirooto byammwe mwatadde mu komenti. Mukama tukwebaza olwakadde kano k'otuwadde, omwoyo mutukuvu omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera tukoola jangu kwaba tukulembera nga ngenda okuba nga nzuuna ebirooto byo mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'ebirooto bino biba bivudde eri Katonda. Bwe ŋŋamba ebirooto byo buba bubaka ebeera message evidde eri Mukama. Mukama yeebazibwe nnyo aba agireetedde abaana be. Okay. Nga sinaba kudda mu birooto temwerabira, waliwo ebirooto ebiva eri Mukama, waliwo ebiva mu ndowooza, waliwo ebiva eri Sitaani. So nakola vidiyo eyo nga nnyonnyola ebirooto ebyo oba tonnagiraba genda oginoonye ng'omaze eno nti otegeera ebirooto ebiva eri Mukama n'ebiva ewa Sitaani. Oba otegeera ebirooto ebiva ewa Sitaani by brother Stephen ojja kuba ng'olaba vidiyo ku YouTube. Sister Harriet Nakibira aloota amagi ng'agalonda nga mangi nnyo naye nga ayina gw'atayagala amulabe kitegeeza ki? Naw okuloota ng'olonda amagi gatambulirako okwegendereza okusinziira ku ngeri gy'oba ogalooseemu gubeera mwoyo gwakola ki kaba bakugamba be very careful. Naw ono gw'obadde toyagala akulabe yandiba nga yoyo Mukama gwagamba be very careful with that person. I don't know what, but be very careful. Wabanga mwami, wabanga mukyala, workmate, just be careful. Naw ayinza okuba nga si yoyo but ekyoto kyo kitegeeza beera very very careful. Ngeri gy'odiringamu n'abantu abamu probably gw'olabye mu kirooto, so okwongera okwebuuza ku Mukama watukuvu ajja kwongera okubikkulira. Okay. Linda Favor agamba praise God nze ndoota nnyo nga nkungula lumonde kitegeeza ki? Lumonde ng'omukungula guba mukisa mukwano gwange. Obeera wasiga kati okungula gubeera mukisa. But probably lumonde ono atera kutambulirako omukisa gw'abalokole abakuze mu mwoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omukisa gw'omulokole akuze mu mwoyo. Kyanooza nti Mukama Katonda agenda ku blessinga kubanga oganyizza okuba nga okkiriza okuba nga oyigirizibwa. Mukama yeebazibwe okuba nga oyigirizibwa n'otegeera ekyokukola. Olaba okungula lumonde. Kungula ki? Lumonde. Lumonde mmere y'abaana bakuze. Bayibuli eyogera nti emmere ekaluba y'abakuze amata g'abawere. Amata g'abaki? G'abato. So lumonde gubeera mukisa mukwano gwange. Yes. Ate okutambulirako okusaba n'okusiiba era kisinziira ku kyoto oba okikoze ki? Okiroose. Namusisi Goreti agamba praise God Musumba naloose nga chairman waffe atugamba okumususiza kasava bw'agenda tusasula naye ne bba wange ng'ali awo. Ne chairman told me to cook porridge or obuugi for workers and I cooked 2 saucepans of porridge full and I started peeling cassava. Means what Musumba? Means what? Okay. Aloose asuza cassava nenga chairman yagenda osasula n'obuugi nga bw'abakozi era ndowooza chairman era yasasula n'omwami we yabadde waawo. Naw abakozi bakiikirira baweereza ba Mukama. Abakozi bakiikirira baweereza ba Mukama. Chairman yaba Yesu. Kati gwe nawe obeerawo mu kirooto. Naw bw'oloota kyenooza kino kirooto kya kuweereza kisobola okubeera ekyokuba nga aweereza ba Katonda oba okwegayirira. So ojja kubuuza Mukama Katonda alina omulimu gwakuwadde ku baweereza be specifically. Baweereza bu specifically. Either kisobola okubeera kyakuweereza direct mu kanisa muva oba
nga kyakwegayirira eri abaweereza ba Katonda abo. Naye kyolina okumanya kuweereza eri baweereza ba Katonda era mu kwegayirira oba mu kubaweereza mu buliwo okusinziira ku mirimu egiriwo mu buweereza. So ojja kubuuza Mukama omutukuvu ajja beera specific akubula exact mulimu ki gwakuwadde, naye nga kino ekirooto kyakuyitibwa mukwano gwange kubanga oweereza. Atukunda prosi. Praise Jesus Christ. Brother Stephen, why is God not answering my prayers? I know I sinned against him, but I confess all my sins, but it's all in vain. Can't God not forgive? Mukama yeebazibwe. Sitaafu ono si kirooto, agamba amanyi yeeyonoona maaso ga Katonda, naye era kyamanyi ekirala nti yeenenya mu maaso ga Katonda. Ebyo byonna yabyogera nabyenenya mu maaso ga Katonda, naye byonna bya bwereere, all in vain. Tyabuuza ddala Katonda tasonyiwa, lwaki Katonda taddamu ssaala zange? Yesu yeebazibwe omulungi. Ndowooza ffenna abali wano tulina essaala Katonda z'atannaba kuddamu. Ffenna abali wano tulina, kyenzikiriza buli muntu yenna mpuliriza, olina essaala eziri ku waiting list ya Katonda z'osaba nga tannaba kuziddamu, oboolyawo ng'osabidde ebbanga ddene. Kakati sisita wange kyolina okutegeera, nakola vidiyo nnaku ntono nnyo emabega lwaki Mukama taddamu ssaala zaffe, naye kino kye nja okukugamba. Mukama Katonda essaala ezimu bw'osindika request yo mu maaso ga Katonda ng'osabye, Mukama Katonda essaala ezimu aziddamu immediately, ezimu agamba lindako, ezimu n'agaana na rejecting. Naye ne bw'aba nga rejectinze, ne bw'aba agaanye, still aba azzeemu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ne bw'aba nga agambye tagenda kukola kintu ekyo nga gw'obadde okyagala, still aba azzeemu, ate kyaba ayogedde kiba kyekyo. Nawe ekibuuzo kiri nti Mukama Katonda ayogera ki eri obulamu bwo? Kiki oyagala Mukama Katonda akkolere, era Mukama Katonda ayogera ki? Amagezi ge nnyinza okukuwa, instead of asking yourself lwaki Mukama taddamu essaala yo, oba tonafuna answer yonna, osobola okubuuza Mukama Katonda ki kyalowooza ku ekyo ky'obadde osaba, n'omwebuuzaako na Mukama Katonda kyagamba, ajja kukuwa obubaka. Ekirala kyolina okutegeera nti Mukama Katonda akolera mu biro n'ebiseera bye nga bw'aba yagadde. In fact isi nakwagala kwe nti kati njagadde kukola bwe nti no, wabeerawo terms and conditions Mukama z'atunuulira n'ata oluusi ebintu ebimu Mukama tabituwa mpaka nga tubaddeko level gye tutuukako. Bweyegereza mu maaso ga Katonda beera ng'omwana. Saakulwa nnyo ku issue eno, naye beera nga bw'otunuulira omwana Katonda bw'atyo bw'atulaba. Waliwo ebintu omwana by'asaba, like nakusaba katooyi kafirimbi n'okamugulira. Ne waliwo omwana byakusaba nagamba mpa emmotoka, omwana omuto n'omugamba nja kukugulira emmotoka, you don't want to annoy, naye ng'okimanyi togenda mugulira mmotoka. Katonda ye tatulimba atwe. Mukama yeebazibwe nnyo. So waliwo ebintu ebimu omwana kituufu abajja kukula tukavuga emmotoka, waliwo ebintu ebimu nga Mukama tasobola kubikuwa unless ng'otuuse ku level emu. Nawo level emu kyentegeeza nti waliwo Mukama Katonda oluusi mu nsi ey'omwoyo w'ayagala otuuke. Ogusonyiwa Mukama yakusonyiwa, Mukama n'ebibyo takyabijjukira, gwajjukira nti wayonoona. Mukama Katonda bw'akusonyiwa ebibyo tabijjukira, kubanga agamba I will remember your sins no more. I will remember your sins no more. Kitegeeza bw'oba weenenyeza ebibi byo, Mukama Katonda anontunulira ati abakusonyiye n'okubyerabira abyerabira. Okay? So kino kigendererwa nakyo zino mwenna mutegeere okuva leero nti Mukama Katonda yabasonyiwa ate n'ebibi byammwe yabyerabira. As long as wakyenenya n'okyuka yabyerabira. Okay? Tewali bujulizi bwonna maaso ga Katonda nti wali okoze ku kibi, kubanga Yesu yabisangulawo byonna. Obanga wabyenenya, Yesu yabisangulawo byonna, kati tewali bujulizi. Wayingira mu Yesu wafuuka mubiri ogumu. Mukama bwe lwakutunuulira atunuulira Yesu. So waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki essaala zaffe teziddibwamu mukwano gwange, ensonga zo ziwererako ddala. Ebiro biyinza oba tebinnaba, oyinza oba tosabira mu kwagala kwa Katonda, muyinza okuba Katonda alina kyasigala osooka okuggyamu gwe nga ggwe. So bingi nnyo Mukama Katonda kitaddamu essaala zo, naye Mukama Katonda ajja kukuddamu. Mukama Katonda ajja kukuyamba. Mukama Katonda agenda kukola ebyekisa, ate agenda kukuwa ekisinga n'ekyosaba, kubanga kyakwagaliza. Katonda akwagaliza birungi byereere. Amanda Joy agamba ati Brother Stephen, okuloota ng'omwa ekyenyi nga bwe ntunula ku ssaawa eri ku ssimu
nga bwe ŋŋamba nti ssaawa etuuse kitegeeza ki? Okay. Essaawa ekiikirira biro na biseera. Bw'eba etuuse kitegeeza nti waliwo sizoni etuuse mu bulamu bwo, Mukama alina ky'ayagala okukola. Okay? Mukama alina ky'ayagala okukola ki? Okukola. Kati okuloota ng'omwana ekyenyi, okumuwa ekyenyi kuba kukiryalinga, oba olina by'ojjamu, oba olabika bulungi, oyagala olabike bulungi, kitegeeza nti waliwo ebintu mu bulamu bwo by'olina okuggyawo. Sizoni etuuse naye wakyaliwo ebikyakola ki? Ebikyetaaga okutereeza. Olaba ekyenyi kyo, wabula oloota ng'ekyenyi ky'omaze okkimuwa ng'olaba kirabika bulungi, olina olabika bulungi, ekyo kisobola okukiikirira favour oba ekisa favour bagiyita batya? Okubeerako favour. Mukama yeebazibwe. Wabeerawo ekisa ekyenjawulo ekiba kiri ku bulamu. Naye nga bw'obanga olabadde olaba omuwa ekyenyi obudde butuuse, manya nti waliwo ebiro n'ebiseera, waliwo ekituusa okuba nga kikolebwa, naye weetaaga okubaako ky'okola, weetaaga okumuwa ekyenyi. Kitegeeza waliwo by'olina okuggyawo mu bulamu bwo. Gwakyasibye, gwakyalina okuba by'ojjawo ekintu ekyo okusobola okubeerawo. Most of the times Mukama Katonda balina by'ayagala okukola mu bulamu bwaffe, naye nga ffe tukyasibye. Ffe tuli ssiro nga tulinga Lutti. Mukama yali ayagala ommutaasa eri Sodomu ne Ggomola naye ng'akyali mu kweringalinga. Ndowooza oba yali akyagala kubuuza ku mikwano gye abasiibula. Mukama yeebazibwe. Akyali mu kweringalinga, budde bugenda, Mukama ayagala kuzikiriza. So Mukama alina ky'ayagala okukola mu bulamu bwo, naye ebiro bino ebiseera bituuse, yongera okuba ng'omuwa ekyenyi, yongera okuba nga obaako by'ojja mu bulamu bwo. Buuza n'Omwoyo Omutukuvu ki ekikyagaanye. Ebiro bituuse, saagala kuyitwako. Kalista Joy tulinze bujulizi. Ono agambye again, I dreamed when I was in Saudi and my boss lady here brought a gown for bride and told me to try it out. I tried it out and it was big a bit for me. Mukama yeebazibwe. Sister Phone yalose ekirooto nga mukama we Saudi amuleetedde gawuni, namugamba weegezeemu. Agenza okwegezaamu nga gawuni nnene, gawuni ey'abagole. Yesu yeebazibwe nnyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti obanga obadde olina ky'obuuza Mukama, obadde obuuza Mukama kino kye kyange, oba omubuuza mwami oba kintu kyonna, n'olaba nga gawuni nnene, mukwano gwange manya nti Mukama Katonda alina ky'agambawo nti tekikutuuka ekyo, oba si kye kikyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So simanyi obadde olina ky'obuuza Mukama kati nga wafunye answer, oba Mukama alina ky'abadde ayogerako naye nga waliwo Mukama ky'akulaga nti it's not for you. Gawuni ennene etakutuuka tebayo omukwano gwange, eyo erina okuba ng'ekutuuka bulungi. Kakati awo that's not for you. Whatever you've been asking the Lord, that's not for you. So ddayo weetereeze. Oba tolina ky'omanyi, buuza Mwoyo Mutukuvu akulage ki kyagezaako okuba nga akugaana okuba nga oyingiramu. Otherwise wejja kwejjusa ng'oyambadde gawuni etaliyo, oba ojja kuswala. I had a voice in my dream telling me nkuwadde abalongo, meaning yani Kisakye Esther. Kisakye Esther. Okay. Our sister Kisakye yafunye ekirooto nga Mukama mugamba nkuwadde abalongo. Now abalongo kisobola okubeera ekirooto kiti kisoundinga ng'ekiri direct, naddala ng'obadde okkiriza Katonda ku lwa mwana, oba ng'obadde osaba Katonda. Mukama Katonda asobola okukuwa confirmation n'okuddamu nga akuwadde ekyo ky'obadde osaba. Wadde onoonya omwana abuze, oba akayingira mu bufumbo, osobola okuba nga si nakyo obadde osaba, naye Mukama Katonda n'akyogera okulaga nti bwe kiba kibaddewo nti yakyogera, otegere nti yakikolera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Number 2, ekirooto kino kisobola okurepresentinga a double blessing. A double blessing. Naye nga kisoundinga so direct, kansuubire nti Mukama agenda kukuwa abalongo, naye nga most of the times okuloota abalongo is a double blessing, but this time it sounds more direct. Kale katukwagaliza obwa Nnaalongo bane okuva leero, bwe mulaba ku message ya Sister Phone omutuumirewo Nnaalongo. Ronald Kabagambe agamba praise God Musumba, nze Kabagambe Ronald. Okay. Nze naloose taata wange nga ngoba. Taata nga akugobera dda kugobera ki? So very important. Mukama yeebazibwe. Nabagamba bw'oloota muzaddewo ng'akukuba, nga muyomba, kati wuno amugoba,
olina okumanya ensonga lwaki omuzadde waakugoba, kubanga ensonga esooka omuzadde waakiikirira oluusi Katonda Mukama amukozesa. Nabagambye Mukama oluusi akozesa pulezidenti, muzadde wo, bapasita bo, prayer partner, bamemba b'ekkanisa, oboolyawo ne ba relatives okurepresentinga nga alina kyakugamba. Number 2, oluusi bataata baffe abantu b'ekika bakikira emizimu, emizimu oba emyoyo gy'ekika. Kakati kikulu nnyo okutegeera mu kirooto lwaki muzeeyi abadde akugoba, what happened before alyoke akugobe. Bw'obanga ky'obadde okola si kya Bwakatonda nga kyamunyiizizza, muzeeyi wo n'akugoba, manya nti Mukama Katonda agenda kukujajinga, ssaawa yonna ogenda kufuna ebizibu. Judgment is upon you. Kitegedde? Judgment is coming for you. Ne mu ndagaano empya still God still judges. Before nga tunaba na kutuuka ku lunaku luli, yagamba ekkanisa kubanga toyokya onyogo katonyogo ngenda kukusesema, ndi mwetegefu okukola ki? Okusesema, meaning tetujja na kulinda byattuuka mu ggulu, mwe Yesu ajja kusesemerera wano unless you have repented, alyoka kukomyewo. Kati awo wakusesemera awo bingi bisobola okutuukako wakati awe, nze n'obutafuta mukisa kudda sitaani n'akutwalira awo. So bw'osoma ne kitabo ky'okubikkulirawo essula ezisooka awo waliwo ekkanisa ze yawandiikira ekkanisa mwali ezaalimu emyoyo gya Jezeberi, abaali baddiridde mu kwagala, abaali bakyakola ki, bano abaali banyogoga tebanyogoga, abaali bakyatambulira ku bulombolombo bw'ebika. Ekkanisa nnyingi nnyo ze yagenda wandiikira ng'azitereeza ebirungi bye bakola n'ebibi bye bakola, bina ng'abyogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa. Ojja genda osoma essula esooka n'essula ey'okubiri. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So it's very important, buli munakyoze olina scandals ne muzadde wo, manya bwe kiba kya Bwakatonda manya Mukama kennyini ekyakikugaanye. Bwe kiba kya Sitaani nga kye bagobedde, Mukama yeebazibwe. Bwe kiba kya Sitaani nga kye bakugobedde, bakugoba Katonda kikugaanye sole, luli mbagambye ekirala. Then bwe kiba ky'obadde okola kya Bwakatonda, muzadde wo naggoba oba olukose oba ki, emanya mukwano gwange egyo emizimu gy'ekika gye gikoze eki, gikulemereddwa kati gikutadde. Praise God, Brother Stephen. Naloose leero nga nnina gwe nnoonya naye, nga nnina enkoko n'obwana bw'enkoko. Waliwo we natuuse ne ndaba gwe mmanja, yandabikidde nga mulalu, nga namuguza ebintu nga ekitanda nampa 1,000 mbungyeko 2,000 neŋŋaana. Ssente ne nzimuggyako nefuna change nampaako 2,000. Okay. N'ogaana wagaanye otya? Okay. Olina obwana bw'enkoko. Ono era gw'onoonya omubanja ate osanze mulalu ate 2,000. Anyway, nabagamba bannakyo zino 2,000 zitambulirako nnyo omulembe gumulamba kubanga tuli mu kyasa eky'2,000, 2000s. So akasente kano mukaloota nnyo bannange, 2,000. Now kyendowooza ekintu kino kirabika kiriko eddogo, kwano gwa kiriko eddogo, n'obwana bw'enkoko bw'otambula nayo n'enkoko yo. Kati ono omulalu akiikirira eddogo mukwano gwange, oloota omulalu, naddala mulaba abalalu mu birooto, abamu ate oloota olaba ggwe mulalu. Mukama yeebazibwe. So kyendowooza nti wano waliwo eddogo probably erikweta okumwoyo gw'okufiirizibwa eddogo lino. So kyoba okola lwanyisa eddogo ligobe mu bulamu bwo, gobe n'enkoko eno n'obwana bwayo byonna bikyabookya mukwano gwange. Kale Joyce agamba my sister ali Saudi aloota nnyo nga balwana n'omukazi nga tamulaba mu face, ng'ali mu maka ge e Uganda, n'ekirala nga baawe amugobye n'abaana be bamuviire. Joyce okay. Joyce ali Saudi aloota nnyo ng'alwana n'omukazi gw'atamanyi, tamulaba na mu face,
ng'ate alina mu maka ge Uganda. Okay. Ate bbaawe n'amala n'amugoba nviira genda n'obwana bwe eri sitwagala kumanya. Mukama yeebazibwe. Kyenja ogamba sitaffe Joyce ayimirira alwana olutalo wandiba nga walumbibwa dda mu maka go mukwano gwange ng'okyali awo. Abamu olinda birooto nga bino kunoberako. Kati oyinza watadde ekirooto olinde Brother Stephen agamba kiro lwe ŋŋenda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati mukwano gwange oyo mukazi gw'olwana eno otamanyi wandiba nga waliwo omuntu akuyingira dda mu maka go probably nga birimu n'ebyeddogo. Naye ng'olwana n'omuntu nga tomulaba mu face abeera yeekweka mu nsi ey'omwoyo naye manya nti ebiseera bisinga abeerawo eddogo eriba liriwo. Eddogo lino lyakubanga batwala omwami wo ng'ogobwe probably luzinga ebyo byonna. So mukwano gwange todda mu kutabuka, todda mu kukola ki, abamu owulira ekyoto nga kino obulwako emirembe wenna n'obula okudda e Uganda nga n'obudde bwe tebunnaba. Lwana olutalo mukwano gwange but be careful. Beera careful. Era mmwe abali mu byeyo nga ssente oweereza buli okola oweereza ogenda otuuka Uganda nga teri kantu nga ne mu maka bakuwamba dda. So be very careful. Okitegedde. Kati mukwano gwange lwana olutalo mu nsi ey'omwoyo mpaka ng'olabye obuwanguzi. Lwana olutalo. Omukazi ojja kutuuka omulabe mu face bw'onaatandika okulwana. Ojja tuuka omulabe mu face pulya oyinza n'okuba nga omumanyi. So lwana olutalo ojja kuwangula mukwano gwange. Tokkiriza sitaani kuzimba ku kayumba. Bannange temulaba bintu nga bino ate ne mutya ne munoba mu maka gammwe bannange nkiddamu temunoba. Bino ebintu byonna abantu balumbibwa mu nsi ey'omwoyo tolina malayika kugenda kusanga ku nsi kuno taliiyo. Agambye am editor. Yenga EDC oba editor. Okay, katugende n'erinnya ly'otuwadde editor. Agamba I dream when I was in the village I saw a very big snake moving on my bed. After I saw my mom and her friend and we were going to eat the matoke mixed with beans. I'm fasting for my children and all children in Uganda. Please help since I dream those 3 dreams. Head is killing me. Zategeeza mutwe gumuluma. Me thanks brother. Okay. Sitaffe yalota ekirooto nga ali mu kyalo n'alaba omusota omunene nga gutambulira ku buliri bwe. And agambye n'alaba maama we ne mukwano gwe nga bagenda kulya matooke galimu ki ebijanjaalo katogo ndowooza oba katogo oba si katogo. N'agambye ali mu kusaba n'okusiiba asiibira abaana ba Uganda yonna n'abaana be. Bwe yaloota ekirooto kino agambye head is killing me. Omutwe gumuluma nnyo gwagala kumutta. Tegujja kutta sister waffe mu linnya erya Yesu. Kakati kyendowooza ku birooto bye bino omusota gwekiikirira amaanyi g'ekizikiza, omusota gwekiikirira eddogo, omusota gusobola okukiikirira emmere gy'ekika. Naye olaba omusota ku buliri bwo, olaba omusota manya gwe walumbiddwa. Ogulaba mu bizinensi omanya bizinensi eyo erumbiddwa. Bw'ogulaba mu maka go manya maka go galumbiddwa. Bw'ogulaba ku buliri bwo manya ebufumbo bulumbiddwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So kyendowooza nti waliwo eddogo eryakolebwa probably maybe I don't know maybe mukwano gwa bamambo simanyi naye nga waliwo eddogo mukwano gwange esindikibwa eri obulamu bwo nga kigendererwa kyakuttattaganya maka go obuliri bwo bw'olaba. And sometimes munawe bw'aba tofumbirwa nga nakufumbirwa naye n'olota ekirooto nga kino manya nti ekigendererwa kyabwe kukudibya. Ogwo omusota gw'olaba oguli ku buliri gwe baba bakufumbizza oba gwe baba baleese okulaba nga guzikiriza ebibyo. Abamu mulota ekirooto kino okuddamu okulota ng'otandika kwegatta n'abisajja mu kirooto. So mukwano omusota guno gukubire ddala gobeere ddala mu bulamu bwo. Oli mwana wa Katonda tusobola kuwangula buno buntuntu bwe buti buno busotasota tebusobola kukuwangula. Wa Yesu w'amaanyi. So wano olutalo omutwe nagwo guva ku nsonga yimu ogambye okuva ebirooto bino 3 ebirala sinnabiraba naye omutwe gwatandika okukuluma era that is the cause. So kati lwana olutalo ojja kuwangula n'omutwe ogusabire.
ojja kutereera. Harriet Nakakeeto. Brother Stephen, I salute you in the name of Jesus. I salute you too, Sister Harriet. I dreamed when I am in the flight with my bosses and they were so happy. But also my kids plus one of my sister inclusive in the same plane. Naye tulina we twatuuse nga waliwo ab'amagye ne batuyimiriza asking where we are going. But my boss replied to them with the location and they smiled at us after they permitted us and we went. Oh, what does it mean? Thanks brother, God bless you. Kyendowooza sister wange nti Mukama Katonda alina enzigi ezakuguliddewo, alina enzigi ezibadde zigaddwa mu bulamu bwo zaakuguliddewo olw'okutambula naye. Nabagambye Mukama Katonda akwesa nnyo bakama baffe ng'olaba walina bakuguliddewo ng'oli ne mukama wo osanze oba amagye n'emmotoka wabadde otidde. Olowooza tugenda kukola tutya wano kuyitawo? Ni because boss mwali mu mmotoka, emmotoka ekiikira magenda, okay? Boss mwali mu magendako, nsonga lwaki olina access, nsonga lwaki osobola okugenda mu bifo obadde tosobola kugendamu, nsonga lwaki osobola okutuuka ku level obadde tosobola kutuuka kubanga oli naye. Oba toli naye tosobola kuyitawo awo w'amagye. Kuba ggwe tebakumanyi bamanyi ye. So kyendowooza nti waliwo enzigi ezigenda okuba nga zigulibwa mu bulamu bwo oba enzigi Mukama zamaze okugulibwa mu bulamu bwo olw'okuba nga otambula naye. So yongera okutambula ne Katonda, yongera okwenywereza mu Mukama. Enzigi endala nazo zigenda kugulibwawo ne smile ennene. Smile ajjukiza akayimba ka Pastor Bugembe, biriba bitya? Ajjayo smile ennene, mukyakajjukira. Emikono obanga oli mupya ebagiyita Chosen Generation, subscribe okone kade. Bw'okona ku subscription button kitegeeza nti bw'oteekayo video ng'osubscribize n'okona kade, bw'otuuka kade oselectinga all, kitegeeza buli video nagiteekayo bugenda ofuna notification. Video ziteekayo buli lunaku. Waliwo enamba eri mu comment esooka awo, enamba esookuweza message tujoininga ku WhatsApp group zaffe. Bane groups za birooto, situnafuna time yo ekwesa WhatsApp kubanga sookuda birooto ku WhatsApp olwa time. So group za kuweerezako Mukama, za kwongera kuyiga, si birooto bannange bimikwano. Kale weeza message ku enamba bajja bakugatta ku WhatsApp group. Mukama yebazibwe. Kale katuyongereyo. Praise God, Brother Stephen. I'm fasting for a week praying for the children, but I dreamed the child of my friend is sleeping with a hen. But then he has two heads. If that girl hen is not around, she can't sleep. When it's around, she sleeps. But I got that hen and threw it out in the toilet. And the hen came out with the blue toes. And I wanted to beat it, but it changes into a big snake. And I started fighting with the snake. I wanted to call Jesus. Instead of calling Jesus, I called Allah. I'm editor from Saudi. Editor y'omu. Ndoza bino ebimu ku birooto ebisatu bye wagambye. Kyabirooto olumu mu mutwe. Kakati kyekimu mukwano gwange, sister editor. Ono omwana gwalabye alina enkoko ye nga bw'aba teyeebaka, bw'aba enkoko ye teriiwo teyeebaka, ng'ate emala kujja enkoko ye neyeebaka, n'ate n'otandika ogirwanyisa, wagikasuse mu ddiinisa toyagala kumanya bya nkoko yeebasa baana. Neekomawo in form of a snake. Agobeera maanyi ga ddogo mukwano gwange, kibula ngambye nti odiringana ddogo. That's why n'omutwe gukuluma. So beera ng'olwanyisa eddogo lino. Ino enkoko probably eyinza okuba nga ye ssaddaaka gye baawaayo. Manyi musabe basaba enkoko, basaba embuzi, basaba ki. Okanya kuloota olaba weetisse obwana bw'enkoko. Enkoko n'obwana bwayo, bw'oli wamutuma nkoko na bwana bwayo. Abasawo abaali kuno nga mwali basawo balogo omujja tubuulira. Anyway, ekya ssaddaaka zonna ze bakola mu masabe bakolayo ssaddaaka nnyingi. Omusaayi gw'enkoko, omusaayi gw'ebiki tegusobola kuva kaminga omusaayi gwa Yesu. Bayibuli kyeva egamba mu Kubikula 12:14 mwangula kula omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ky'obujulizi bwaffe. Not only that we win by the word of God, but also with the blood of the lamb. With the blood of the lamb. No matter the sacrifices zonna ze baakola mu masabo, si nsonga baawaayo eki, baawaayo omuntu, baakola ki, si nsonga.
saddaaka ya Yesu eri better, esobola okwerodinga saddaaka zonna ze bataddewo n'ezijungula n'ezimalamu amaanyi. So kuba olwana kwesa omusaayi gwa Yesu, sister waffe kwesa omusaayi gwa Yesu, omenyemenye endagaano zonna ze baakola with the blood of Jesus. Cover yourself in the blood of Jesus. Ono omwana mubike musaayi gwa Yesu, nawe kennyini ne family yonna giwonge musaayi gwa Yesu, and the same time bw'omwoyo gwa backfire, okay? Kwa gwa backfire, eno enkoko n'obwana bwayo ojja kugiwangula mukwano gwange, ojja kugiwangula. K'obugabe Mercy, praise God family, bani mwena babuuzizako. I dreamed seeing myself with another person here in Saudi Arabia, that we were in a certain building. Then later I saw a building written Lily Puzzle Club, and there was someone looking for us. We ran, but my friend was the first. They were almost looking for with a panga. Then reached down and I saw an old woman nga asitamye nga tayambadde engoye. Mukama Katonda omukadde atayambadde engoye asitamye. And later I saw a river taking things. Then I saw another friend and I told her, let me go back. Maybe. Then I saw myself in a home area, yet we shifted where by this white person was still looking for me. Okay, maybe we shifted, but this white person was still looking for me. I'm in 3 days of fasting. Okay, webale kusiiba nnaku 3 naye bakunoonya ate najjambya ng'oli mu kisiibo wakati. Mukama yeebazibwe nnyo. Nakyo tugambe kiwulidde mukwano gwaffe yaloose nga bali Saudi Arabia mu kizimbe ekimu nga kiwandiikiddwako akamanya ge bawulidde eri Puzzle, naye nga waliwo ababanoonya ne mukwano gwe nga balina ejjambya. Nalengera omukadde nga bwe mwamumulidde, then n'alaba omugga nga gutwala ebintu bye gutwala. Mukwano gwe n'agamba mukwano gwe nze kanzireyo, n'addamu ne yeeraba eri gye baasenguka ng'ate gy'ali gy'azze, naye nga bakyamunoonya. Omuzungu ono akyamunoonya. This white person was still looking for me. Omuzungu ono akyakunoonya. Now ekirooto kino owuliriza bulungi, kyendowooza nti wandiba nga waliwo emyoyo gy'omu nsi egikugezaako okuba nga gikupasuuwinga ne mukwano gwo, oba gikupasuuwinga gwe ng'omwana wa Katonda okuzzaayo mu nsi, okuzzaayo mabega. Walabye ng'ozzeeyo gye wasenguka mwavaayo kati ate gy'ozze. Wandiba nga waliwo emyoyo gikupasuuwinga nga gyagala kukuzzaayo mabega mu nsi. Andi omukazi ono mukadde, ono yabadde tali mu ngoye, akiika emyoyo gy'obukabakaba, emyoyo gy'obuseego, emyoyo gy'obwenzi, emyoyo gy'obwenzi. Simanyi oba ono mukwano gwo naye yali mu bintu bye bimu, I'm not so sure, but omukazi oyo alabika n'atula ku mazzi amangi Bayibuli geyogerako Jazabeeri. Oyo mukazi omukadde, mukazi wadda si wa leero oyo. So beera careful, wadde nga ndi mu kusaba n'okusiiba nga olina Katonda by'ayagala akole, naye Mukama akuwoninga. Kyendowooza Mukama akuwoninga, akulaga nti waliwo emyoyo gy'agala okukwataakinga okuzzaayo mu nsi, okuzzaayo mabega gye wava, okuzzaayo mu bintu by'ensi, okuzzaayo mu bintu ebibi. Kiraabu ebeera mu ki? Kiraabu ebeera mu buseegu, bukabakaba, mwenge, kutamiira, mpitamu byonna ebeera mu kiraabu. Kati simanyi waliwo ebigurupu ewalimu oba ki ekyo walimu, naye manya nti waliwo emyoyo egyasayiningiddwa egyali kufugiramu okuba nga gikomawo, okuba nga gikukomyawo buto. Wano walabye sigamba nti waliwo ayagala okukutta nedda. Emyoyo gy'ensi gyagala kukuzzaayo mu nsi eri gye wali, gikupasuuwinga. So kati beera very careful, beera very very careful. Tokkiriza aba mikwano mikadde gyali gikutwala mu kwonoona, toddamu kkiriza such people in your life. Teekawo boundary, otherwise ejjambiya ajja kukutwala n'omukazi omukadde atalina ngoye. Betty Auma. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when someone is removing all my teeth. Then I started calling the Holy Spirit to help me. What does it mean, Brother Stephen? Okay, kati omuntu okujjamu omanyi wabadde gwe tosobola kuvaawo kudduka. Oyita Omwoyo Mutukuvu ate amanyi bagatwala. Addi bakutte ku mpaka
wandifuutuse emisinde agaatutte n'ogamulekera awo n'ogenda n'agasigadde. Temanyi gonna bagatwala mukwano gwange. Anyway, birooto bisesa. Okuloota ng'ovaamu amaanyi ebiseera ebisinga kitambulirako ekiswalo. Number 1. Number 2, regret, okuba nga wejjusa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Now simanyi exactly naye nga kyendowooza nti ono gw'olabye akweggyamu amaanyi oba omumanyi, be very careful with that person. Oba tomumanyi manya nti waliwo omuntu mu bulamu bwo agenda okuba ng'aleeta ekiswalo ku bulamu bwo. Agenda okuba ng'aleeta ekiswalo mu bulamu bwo. Kati awo simanyi ani exactly. Bw'obadde olina gw'obuuza Mukama nga akuggyamu amannyo, olaba ng'ovaamu amannyo, manya mukwano gwange, you most likely to get ekiswalo and to regret in life. Regret in life. Bayibuli egamba abalibeera mu genda they will be garnishing their teeth in pain. Okuluma obujiji babeereyo nga babejjusa. They are regretting. Why didn't I accept Jesus? I wish I changed. Singa naliving obulamu buli bwaffe. Nabeeranga ku Chosen nga babuulira enjiri nga siwulira. Ambuuza birooto byokka. Yeti mu birooto mwabeerangamu counseling. There will be more regrets. Mukama yeebazibwe Ssaalongo. Leero nziraamuko bambi. Ani ono bamuyita ani? Mama Martha. Mama Martha. Okay, Mama Martha. Agambye nina omuntu eyanfera ssente zange nnyingi nga walaba Mama Martha. Naye nsaba Katonda era ansiiba azinzirize. Omufere azikuddize. Naye muloota azimpa ate nga mukambwe. Kati luli naloota nga muganda we andeetedde engoye ze nzooze kanzu era n'enzooza ne zitukula, naye ye omusajja nga alabika bubi ng'ate munyiivu. Kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe. Oloota azikuwa. Okay, kakati tujja kutandikira ekyoto gye kiri wansi. Okubanga oyoza engoye ze Mukama akulaga omusajja osooka omusonyiwe olw'okukufera. Okay? Sooka omusonyiwe olw'okukufera, ate okwoza engoye kuba kwegayirira. Omwegayirire maaso ga Katonda akyuke. Kati Mukama alaga nti omusajja ono ajja kukuwa ssente zo naye simanyi. Olina kumwegayirira nnyo. Si kwegayirira musajja. Kwegayirira nnyo maaso ga Katonda omusajja ono akyuke kubanga omutima gwe lowooza ogulaba munyiivu. Munyiivu akyalimu embala ye eri ey'obufere. Omutima gwe siguli so soft. So kyalowooza nti oweta kubanga weegayirira Katonda ku lw'omusajja ono, okubanga weegayirira ku lw'ebikolwa bye bibi, ezo engoye ze walaba ng'oyoza n'ozooza bulungi. Beera nga weegayirira Katonda, osabe ne Katonda era nga bw'obadde osaba Mukama Katonda akikole. Now sometimes abantu batulyazaamaanya mu nsi eno and abantu ne batatuwa ssente zaffe oba ne batatuddiza. Naye Katonda waffe wa kisa, Katonda waffe wa maanyi. Katonda asobola okumuleka omuntu ng'oyo n'akuteerawo omukisa ogenda okwerabiza n'ebintu byonna byonna oli bye yakukola. Wabula ate gwe kyolina okukola weewaawo kyamubanja, nekyolina okukola sonyiwa. Musonyiwe ate beera nga weegayirira mu maaso ga Katonda. Okay? Mukama Katonda agenda kukola bulungi. Mukama Katonda agenda kuddiza ssente zo. Gwe tunuulira Katonda okuba nga yagenda okukusasula sooli. Mukama Katonda agenda kuba nga akuddiza ssente zo. Either okuyita mu mwoyo oba mu makubo amalala gonna, Mukama agenda okuba nga akuddiza ssente zo kubanga waloota ng'olaba azikuwa. Now wadde walaba azikuwa, it's not so guaranteed that agenda kuzikwasa, but just know that Katonda ye nga ye agenda kukuddizaawo. Ye nga ye. Whether okuyita mu oyo oba mu ngeri endala yonna, ssente zonna. Naye just obey the Holy Spirit. Beera nga weegayirira maaso ga Katonda ku lw'omuntu ono n'obulamu bwe. Manyi ebya Katonda biri so funny. Mukama ayinza okulaga omuntu butuufu nga tolina mujja mutima kumwegayirira. Tolina mutima mujja kumusonyiwa naye nga Mukama Katonda ayagala omusonyiwa ate omwagale. On top of that, omwagale. Ebibuli tugamba mwagala kwa bokka babaagala. Then tewali njawulo n'abantu b'ensi. Nabo baagala ne bakyawa. Enjawulo eri wakati w'omwana wa Katonda n'abantu b'ensi, kwagala batayagalika, kusonyiwa batasonyiika.
abeesibe salabuza kubasonyiwa. So kino si kyangu mukwano gwange, si kyangu naye gumanya nti Mukama Katonda ye kennyini yali obligated okuba nga akuddiza ebyo byonna ebyatwalibwa, era nga weegayirira ate omuntu omugobemu omuzimu omwoyo ogwo omubi ogumutuulamu ogw'obufere obukakanyavu bw'omutima. Kalungi Lwesta agamba naye Musumba kitegeeza ki okulootanga omwana wange amazzi g'omugga gamutwala naye nga ndaba nga wa myaka 2, in reality he's 5, n'okuloota nga nyambadde dress nga nnungi different colors naye nga kuliko siriiti mpaka mu bisambi. Mukama yeebazibwe. Siriiti ya sister waffe Kalungi Lweste mpaka mu bisambi waggulu ate dress ya many colors. Okay. Okulota nga omwana wo amazzi gamutwala, amazzi gano agatwala omuntu oba agatwala ebintu gakiikirira bizibu, problems bizibu kubanga bigenda okugoba omwana wo. So kati toyagala kukola amazzi nga gatwala omwana wo. Sometimes kyekyoto nga kino eno ky'olina okukola bwe ng'omwana wa Katonda kubanga osaba, kubanga osiba ebizibu bino butajja mu bulamu bwo. Sometimes Mukama ayinza okulaga omwana wo ng'ategeeza bulokozi bwo. Kimanyi okubagamba ng'ategeeza oluusi bulokozi bwo not necessarily nti mwana wo azina omwana naye nga omwana wa Katonda atula munda mu ggwe bulokozi salvation. Ebizibu ebingi ebijja biba nga bikola ki, bitwala obulokozi bw'omukwano gwange nga bikunyeenya bikuyuuyayuuya. But this time I think it's so direct. So omwana obeera ng'omusabira ate naawe onywere mukwano gwange. Regarding ekyokuloota nga oyambadde ekiteeteeyi kya colors nnyingi naye nga kirina siriiti, siriiti ekoma eno waggulu bisambi, mukwano gwange wabeerawo obutali butuukirivu, wabeerawo biba bitateredde mukwano gwange, waliwo biba bitateredde and siriiti eno eraga obwereere bwo. Mpozi omutuufu oba tolina ky'olaba kubanga ennyambala yo nnungi, oba ng'oyambala bulungi, yambala ebyambalo ebiweesa Katonda ekitiibwa, toyambala buleegingi, jeegingi, sibakyona babiyita batya buno, patra, oba n'otambula bayika. Mukama yeebazibwe nnyo. Bimanyi bannange, toyambala siriiti zikoma eno waggulu mu bisambi, kibeera ennyambala nga nnungi, obuuze omutuufu kiki, lwaki oyambala siriiti ezituuka mu bisambi waggulu, kyekiraga obwereere bw'omuseeyi omwo, era kiba tebw'ofaanana. Mulaba aleme okukozesa ekintu ekyo kubanga kyekivaako ebizibu byonna bigenda okutwala omwana wo. So oluggi olwo luggalibwe, otukuba bali kubikulidde, oswegayire Katonda, ebiseera byonna ajja kutambula bulungi. Princess eyazaalwa ngo Becky, omumbejja yazaalwa ngo Becky. Praise God, everyone. Brother Stephen, if I dream when I'm buying something 20,000 shillings, what does it mean? Tiwendoota nga nina kyengula kya mitwalo 2 kitegeeza ki? Okulota ng'ogula buying is sacrifice. Olota ng'ogula oba olina ky'olina okuba ng'osabira maaso ga Katonda, oba olina ky'oteeka maaso ga Katonda. Kati okulota ng'ogula ebiseera ebisinga weeba weetaaga okuba nga oyisa ddaka maaso ga Katonda. Now esobola okubeera nga yakusaba na kusiiba oba it's sowing a seed like this 20,000, maybe sowing a seed of fasting 20 days. Mukama yeebazibwe nnyo. So simanyi exactly ekyoto bwe kyabadde kyonna naye ojja kubuuza omutukuvu akubuulire either it's fasting or sowing 20,000 for whatever you're praying for. Olina oteeka okukkiriza ku ekyo Katonda kyayogedde. So teweerabira kugula. Mu nsi mwe tetuguzisa like sente, mu nsi mwe tuguyisa saddaaka, and when we offer money it is also counted as a sacrifice. Tuwayunga nsigo, tuwayunga saddaaka mu maaso ga Katonda. So ojja kubuuza omutukuvu akubuulire exactly oba it is sowing oba fasting. But obanga obadde mu kusaba n'okusiiba n'oloota bw'otyo, you have to attach your fasting with a seed. Kusaba n'okusiiba kugattako ki?
ensigo. Fiona Ndagire. Praise God, Brother Stephen. I got a dream seeing a very long line of little children. I was giving them gifts in form of baby dolls. Please help me. What does it mean? God bless you. God bless you as well, Sister Fiona Ndagire. Sister Fiona tekiruto nga alaba alina obwana bungi nga buli mu layini nga bwe birabo bya buddole. Abuuza kitegeeza ki? Okay. Kino ekiruto kitegeeza kuweereza mukwano gwange. Buno obwana bwalabye obungi obw'ebirabo be balokole beffe obwana obwo waddole. Kiba kiruto kya kuweereza. Mukama Katonda bagenda kuwa ekirabo ky'ogenda okuweerereza mu bulamu bw'aba n'ebirabo. Omuntu aba n'ekirabo Mukama kyamutaddeko ku bulamu bwe, ekyo ekirabo kyakozesa okuweereza Katonda. Aba taweereza nti aba aweereza Katonda, aba aweereza abantu okuyita mu ekyo ekirabo Katonda kyamuwadde. So olwokubanga abantu ba Katonda, so aba aweereza Katonda. Naye ng'akozesa ekirabo Mukama kyamuwadde kuweereza Mukama ng'atuuka ku bantu abo. So kyonooza nti Mukama Katonda alina ekirabo n'ekisa eky'enjawulo kyagala okuteeka ku bulamu bwo kyakutaddeko okubanga ayagala oba ng'oweereze ekirabo ekyo kituuke ku baana be. Nawe simanyi exactly oba oli muyimbi oba oli ani naye simanyi, naye nga Mukama Katonda ayagala kukolagana naawe kumuweereza. Nze Rose agambye naliko Asha mu church emu nga mpeereza mu buliwo naye ne ŋŋenda ebweru n'akaaba n'aw'amaziga awo. Kati naloota nga mpeereza, kati ne sooka nzigyamu engatto okutuusa abantu bazze okusaba, naye nagenze okudda ng'engatto zange bazibbye. Naye eyali ku kamera n'ampa endala nga nnene ate mbi, nenzigaana. Anennyiiga ne mugamba noonya engatto zange zonna we ziri, nassaako emizindaalo okuziranga. Nange n'obusungu ne ŋŋenda nga nzinoonya mu kirooto saaziraba. Naye mbadde nkisabira, kati nazzeemu ne ndoota nga tutambula tulinga abava okulamaga nga tetuli mu ngatto, nga nkutte abaana babiri ku mukono. Kati waliwo abaana babiri ku mukono. Okay. Kati waliwo akasozi nga kalimu ebiyinja, ne tutandika okukalinnya. Ne ŋŋamba nze sigenda kutambuza bigere nkooye nnyo ng'obuyinja bunnyiga. Awo ne wajja takisi ne tulinnya naye ne nkoma makkati makkati g'oluguudo. Okay. Ne batugamba tuveemu naye abantu ne bavaamu, naye nze nali ndaze okay. Nze nali ndeze muwala wange ne mbagamba nti nze sivaamu mpaka nga muntuusizza. Kati ne bandeka ne bantuusa ku kkubo erikkirira eka. N'okola otya, kondakita n'ansaba change naye nga sirinaamu, awo ne nfuluma. Mukama yeebazibwe. Ekyoto kiwanvu nnyo bannange kino. Sister ffe yaloota ekirooto, yagambye buliwo yali muweereza e Uganda, addukira e Talusiisi ebweru okwekolera ku magya. Kakati ekiro kiri nti yaloota ali mu kuweereza, n'aggyamu engatto mu bigere, asooka n'era abantu bajje, n'alyoka azizzeemu ne bazibba ne bazitwala. Okay, ekyoto kiwanvu naye amakulu ge gano muganda wange. Engatto zikiikirira magenda go, ate amagenda galuwa ag'obuweereza bwe walimu nga Asha, obuweereza bwe walimu ng'okola mu kkanisa. Kati ekiro kiri nti Mukama akulaga nti ebintu tebyasigala kye kimu okuva lwe wagenda. Simanyi basooka kwebuuza ku Mukama nga tonnaba kugenda bweru, simanyi, naye nga amagenda go wagavaamu dda, oli mu bigere otambula.
Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati ate waddamu era n'olaba era ng'era otambuza bigere nga bava okulamaga, ate waliwo olusozi, ate nalwo tolina ngatto, emmotoka takisi nayo naye kiikira magenda naye weebakomeza wakati kwegamba byonna byakutawaana butawaanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ngatto zo toziraba n'ebibakuwa nabyo binene. So kyendowooza nti amagenda gayinza okuba nga gaakuleka dda mukwano gwange, weetaaga okuddamu okusaba Katonda kwekisa ngera okuba nga akumya amagenda go. Buuza Mukama exactly oba mu kifo mw'oli mwakwagala, bw'oba si mwakwagala then osabe ekisa ekikuzzaayo mu kifo kyo, kubanga engatto wazireka wayagala osooka okulinda abantu okujja olyoke odde oyambale engatto zo, oba olyoke odde oweereze olina byagala okusooka okumaliriza. Kati abo engatto wazireka amagenda go wagaleka. So buuza Mukama exactly, Mukama ayinza okuba ngenda kubuleesingira mu magenda go. Buli wova mu magenda go mukwano gwange oyinza okubeera mu bibyo. Eyo gy'osanga ebizibu, gy'osanga obusozi bw'otambula nga toli mu bigere. Waliwo ebizibu bye tusanga, obusozi buno kosanga toli mu bigere, kitegeeza tewandikasanze kubanga singa obadde mu magenda go, akasozi ako kandibadde oluusi tekali mu magenda go. Oba oliawo ne kandibadde mu magenda go, oba oli mu ngatto, oba oli mu magenda go, kitegeeza osobola okkalinnya. Abalala balinnya naye gwe tosobola lwa nsonga oli mu ki? Oli mu bigere. So amakesi genyinza okukuwa, buuza Mukama Katonda akubuulire, akulage, akubikkulire exactly awo oli wakwagala. Wabula ayinza oba akwagala kuddayo mu buweereza nga gy'agenda okulabiza omukisa. Manyi waliwo ebintu bye twesalira magezi, waliwo ebintu ebimu by'oba ng'onoonya naye nga Mukama Katonda abiisa mu kintu kimu. Nabawadde example, nabadde nkola video olunaku lw'eggulo ne mbagamba nti osobola okuba ng'osabira bufumbo oba osabira ki? Osabira mirimu, Mukama akutambuza amawanga akulaakulanye, Mukama byonna byonna esaala zo n'abizuula n'azissa mu ansage nga mukisa gumu gw'ogenda okusolvinga ebizibu ebisigadde byonna by'osabira. Mukama yeebazibwe nnyo. So simanyi bakyali mu kwagala kwa Katonda naye ddayo maaso ga Katonda, ddayo maaso ga Katonda akubuulire lwaki. Bw'aba agamba kuddayo, prepare yourself, osiibule nga bukyali. Nagudi Sawuya agamba dreaming nga oyagala dreaming nga oyala obuliri bw'abaana ba boosi wange kitegeeza ki? Okwala obuliri kw'abaana ba boosi kuba kwegayira ku nnyumba eyo mukwano gwange, just kikomye awo. Lwakuba kisinzira ekirooto kyonna bwe kiba bwe kyaddi kifaanana, just kuyala buliri kyokka kuba kwegayirira ku ennyumba eyo, probably ku nsonga za bufumbo bwe bityo, oyinza okuba nga waliwo issues. But kikyukamu singa waba nga waliwo bitategedde bulungi byotatugambye mu kirooto ekyo. Ekyokubiri ogambye I'm in Saudi but I dreamt my auntie when he's asking me that who told you that in our clan balinnya ennyonyi? We have come to take you back to Uganda. Naye yabadde ayambadde my dress kyokka, dress nali njebaseemu nensituka mpola mpola and I cried up and I carried up my hands nempita Yesu 7 times. She turned into a cat. Never mu kirooto. What does it mean? What does it mean? Omaze ebbanga ki wano ku Chosen bannange? Banna Chosen abaludde kuno nga temumanyi makulu ga birooto, tugenda kubalya obuti. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubalya obuti mukitegeere. Anyway, ekirooto kino ekyokubiri kye ndowooza nti kiri very very clear and understandable mukwano gwange. Waliwo emyoyo gy'ekika, waliwo emyoyo egiri mu kuba nga gikupasuwinga okuba nga gikuzzaayo. Sometimes kisobola kitambulirako eddogo omuntu oyo ng'akuloga. Manyi bano basenga nabo tebaloze woowe. Naye nga kyolina okumanya nti mu byonna waliwo amanyi g'ekizikiza agali mu pasuwinga okulaba nga kuzzaayo, ng'ekigendererwa kiri eki kuzzaayo Uganda kubanga wamenya amateeka g'ekika. Waliwo ebika ebirina amateeka gaabyo nga tebafumbirwa, bafumbirwa balina okuvaayo. Tebasoma, bw'abeera ku ssomero alina okuvaayo. Essaawa z'okutikkira oba manipulating ze n'atuuka ku yunivasite we tebajja kumutikkira, bigootaana ne waba nga anaatera okumaliriza birina okugootaana kubanga yamenya amateeka g'ekika. Manipulating system n'ayitawo, yatutolokako, sitwategeera ngeri gye yatoloka. Kati muzzukulu yayisawo bye yatoloka, tulina okumuzzaayo byebyo. Mukama yeebazibwe. So kyendowooza nti beera ng'osaba, beera ng'olwanyisa emyoyo gye gize, wayagula afuuseemu kkapa. Anti bw'olaba omuntu ng'ayambadde ekiteeteeyi ky'omukwano gwe manya amagenda go gaba gaawanyisibwa. So kuba n'otalo mukwano gwange, sumulula omuliro, menyamenya eddogo, kyawandikwa mu 2:23 eri ddogo eri Isirayiri.
totya kintu kyonna totya kintu kyonna Mukama akulaga the fact that wayitawo n'otuuka eyo totasobola kujjayo okujjako nga gwe eyeggyeyo wekka ng'oli mu bunafu. So emiri olwana olutalo tozikiza lutalo kubanga nabo tebatudde naye tozikiza lutalo tokya muntu yenna. Of course wanatandika okulwana Mukama ajja kubikulira exactly what's going on naye nga kyolina okumanya nti waliwo amaanyi agasindikiddwa kubanga oddayo e Uganda direct. Bino si byakudda mabega, si byanki kuddayo kubanga wamenya amateeka g'ekika n'olinnya ennyonyi. Wali walina okutambulira ku bugaali kati walinnya ennyonyi, tojja kusumbua bakika. Number 3, ogambye wayita Yesu 7 times, those probably you have to fast 7 days. Ku lwa kino ogambye wanika emikono gyo mpola mpola ati wali akulaba n'oyita Yesu, okay, emirundi 7. So yingira mu kusaana okusiba kwa nnaku 7 olwana olutalo luno ogenda kuluwangula. Number 7 representing perfection. Nja kukola video with time, nja bakola video ekwatagana ku numbers zino muzitegere 21, 7, 3, 40 nga bwe ziri mu Bible nga bwe tero zisiiba, okay. Kale number 3 ogambye I dreamt nga tumenye ennyumba yaffe nga ekomye mu ddirisa naye nga amataffaali tegamala naye nga waliwo mabisi ge batannayokya nga mabisi naye nga buliwo. We had a plan to repair our house. What does it mean, brother? God bless you. Mumenye ennyumba yammwe naye amataffaali gakyali mabisi and you had a plan to repair your house. I think kyandowooza nti Mukama Katonda ayinza okuba nga akulaga nti ebiro n'ebiseera biyinza okuba tebinnaba. So ojja kwongera okwebuuza ku Mumitukuvu kubanga mbadde mukurepairing naye mulaba amataffaali gakyali mabisi, that means you're not ready yet. Amataffaali mabisi tegazimba. Abamu bwe mujja ku kyeyo bw'oyagala okusolvinga ebizibu by'ekika byonna ate nga n'akadde oyina katono ate wajja kunoonya kapito. Kati n'otuka okuddayo nga ne kapito tomuyina kugaa n'oddayo ng'era okyafaanana nga bwe wajja. So ojja kwongera okwebuuza ku Mumitukuvu akulungamya bulungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale bannakyozi njagala mubeere bagezi ng'ogenda ku kyeyo ng'ogeze kunoonya kapito, beera ng'onoonya kapito mukwano gwange. When some people get there they become so excited. Agenda okuddamu okuzuukuka kulaba nti talina ssente nga buli emyezi 6 lwategeera the decisions yali akola mbi. So very very careful. Vicky agamba praise God brother Stephen, me I usually get a dream when I'm fighting for others but I don't know what it means, please help me. Okay, olota ekirooto ng'olaba oli mu kulwanira abantu balala, toyagala abakwatako, toyagala abagambako nga gwe abalwanira entalo zaabwe oyigiza mu bitakwatako. Mukama yeebazibwe nnyo. Naw kino ekirooto kiba kyakwegayirira, kiba kyakuyimirira n'abalala mukwano gwange kubasabira. Olaba omuntu yenna ayita mu kunyigirizibwa mugambe katusabe mukwano gwange. You join hands osaba naye Mukama Katonda bagenda kuwulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kwegayirira ku lw'abalala, kubasabira, kubateeka mu maaso ga Katonda. Kikyo mukwano gwange. Ani ono omulala amise atuhaire Caroline agamba naloota muka taata omuto angoba ne mama wange yafa. Nabadde mu kusaba Mukama akomezeewo emmeeme yange n'omukisa gwange ogw'essente. Mukama akuwa omukisa brother. Ne Mukama Katonda akuwa omukisa. Kakati mukwano gwange wadde mu kusaba ng'osaba Mukama Katonda akuwa emmeeme eyo n'oloota muka taata omuto n'oloota mama we yafa. Kati mukwano gwange manya nti awo wewali obusibe bwawe wewaloose. Kakati awo olina okusumulula ensaala n'osumulula omuliro n'omufu n'omuzza emagombe n'omuggalira n'omukutira ku ddala n'endagaano ezo ne baba bakola ddagala ku malaalo oba kyonna kye bakola awo kubanga akulemerako waliwo enkwaso zonna Mutukuvu ajja kuba nga azikugula yongera okuba ng'osaba endagaano zino ez'omufu zikwekutuulireko zivuveeko yakuta omukisa gwo yakuta amagenda go. Kyeni weenakutuka ojja kubeera waddembe ate waddembe ddala. Esa mukwano wagiyita Chosen Generation. Nze brother Stephen yaddamu ebirooto byammwe. Baagala nnyo muzikirize mberekereze mbeere bulungi. Oba nga oli mupya muneego eno kyano tuba tuddamu ebirooto ne topics endala eziri major tuba nga tuddamu. So teeka ekirooto kyo wano tugezaako kyonna kisobola okuddamu byonna bye tuzzeemu. Ne oba tetuze mu kirooto kyo kiragala okugamba nti bingi ebyokuyiga ku eno channel just ne obuulizabuuliza
audio ya birooto ova muyiza ebintu bingi nnyo. Kale mubeere bulungi, mweraba.